Mbaniriza mu program nze nga bwendaba akawungeeza ak'olunaku olwaleero gy'oli oba ate abalala buyinza okuba nga budde bwa kumakya, abalala budde bwa ttuntu, abalala matumbi ga budde. Mwenna tubaaniriza, mwebale kutulaba, mwebale kubanga mutuwuliriza. Abali ku Doxa app namwe tubaaniriza, mwebale kubanga gye muli mugoberera program eno eyanze nga bwendaba. Ku Impact FM mutuwuliriza. Impact FM etalaze eggwanga lino. Masaka otufuna 1.5, Mbale 1.3, so nga ate Jinja 1.7, Bitunde by'e Kampala 9.8. Wabula tulina ekibanja gagadde kyetwagula ate era no kisasulira ku mutimbagano okwo www.imc.ug. Impact FM ojiwuliriza, Dream TV ogiraba, Bunyoro TV nayo oba ogiraba bulungi nnyo oba BTV. Kale bwe tutyo bwe tutambula era bwe tugenda okutambula mu programu yaffe olunaku olwaleero. Nina obaka butono nnyo bwe njagala okusooka okuyisaawo katandike nga nkujjukiza banaffe aba New Hope Day and Boarding Primary and Secondary Schools Kasenge. Bano nno bakugamba nti amasomero gaabwe gasangibwawo e Kasenge ku luguudo oluva e Nateete okugenda e Nakawuka. Beebaza abazadde ababawadde abayizi era babategeeza nti bakyalinayo ebifo mu primary wamu ne secondary. Masomero gano gali mixed day and boarding. Omwana wasobola okuba nga ava bweru, asobola okuba nga era ng'asoma ava mu ssomero. Gaaniriza abawala n'abalenzi. Gawandiisibwa Ministry ey'ebyenjigiriza n'emizannyo era balina ne UNEB Center. Balina abasomesa abatendeke ate nga balungi. So leeta omwana wo bajja musomesa. Balina computer laboratory awamu era abayizi bonna basoma amasomo ga computer. Kuba omulembe gwe tuliko nammwe mugulaba gwa teknologiya n'olwekyo batwalire abaana bo. Bali ku musingi gwa kirokole naye nga baaniriza enzikiriza zonna, tebasosola mu nzikiriza zonna. Batumbula ebitone by'abaana okuyita mu kuyimba n'okuzannya emizannyo egy'enjawulo awamu n'amazina n'okuzannya gwe tuyita drama. Abayizi nno balya bulungi, kikulu ekyo. Abasomero agamu osanga obwana nga butunula ng'obutalaba, si lwakubanga kine nga babaliisa bubi. Bano bakugamba nti abaana bajja kulya bulungi era bajja kulabirirwa bulungi nnyo. Ebyokwerinda biri gulugulu. Ebyenjigiriza ebyensasula school fees biri affordable. School fees si wa bwerege, bajja kubanga bakola bulungi nnyo. Bayigiriza omwana wo ebyemikono nga okukola table mats, okuluka obusawo n'okukola special decorations. Babayigiriza bingi nnyo. Kale nno omwana wo mutwale mu New Hope Day and Boarding Primary and Secondary Schools wali e Kasenge. Balinayo ne half bursaries era abaana abalina ebitone n'abo abakola obulungi ddala nga bali abatandikira mu 4-5 abwe watyawo bajja kubanga babaaniriza. So bali mu kuwandiisa kuva ssaawa 3 ez'okumakya mpaka essaawa 9 ez'akawungeezi Monday mpaka Friday. Registration ziba zigenda maaso. Osobola n'okubafuna ku nnamba gwe ali ku Dream TV oziraba, gwe ali ku Impact FM kanzi kusomere 0702 6 81 eyo ya Airtel, saako ne Note 772 6 bakugamba nti bagenda kubanga bakusomeseza omwana wo bulungi era nga head teacher Madam Beatrice Seruyange yakutuusizzaako obubaka obwo nga buyisa mu program yaffe eno eya nze nga bwendaba. Essomero ddungi nnyo oba balina abaana mubatwale mubaye nga muyiga babayigiriza nga batendeka. Aba New Hope Day Boarding Primary and Secondary Schools e Kasenge. Weewaawo. Alright, tuteredde ffenna
atuteredde ffenna era luli natandikira side yeno kantandikire side yeno era kikatulineemu twanirize abatulaba n'abatuuliriza mu bwangu obw'ekitalo. Ntandise ne Sheikh Amani Kyeyune, Sheikh Muyivu tusanyise okulaba luli wali kyeyamaani ndowooza kyeyamaani kaaliwo simanyi kikyoli. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Mikwano gyaffe abalungi abatuwuliriza era abatulaba ku Dream TV ne Impact Radio, ndi omu ku bakomyewo nate mukwano gwammwe Amani Kyeyune ndege ya nsajja esooka nyinimu okulya kasooli. Nze nno mpangalira Bulemeezi ku Kalosanga Gombolola 0 Kayi constituency Luwero district ate nga ndi muna Uganda awedde emirimu. Njagala okutwala omukisa guno okulamusaako ku bantu b'engalo nkalu mwenna okuviira ddala ku chairman waffe owa LC2 Mr. Kizito Filimon ne bassentebe mwenna abali mu LC yaffe mu parish yaffe engalo nkalu ow'Essanga Mukulu Kakooza, ow'Enakisamata Mukulu Sakana, ow'Ekkonko Mr. Ntege, ow'Ettimba Mr. Tadewo, ow'Ekajaawo, mwenna mbalamusizza, mwebale kuwuliriza era mwebale kutulaba, mwenna mbagaliza okuwuliriza okulungi. Hajirubo abatuwuliriza n'abatulaba, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sebo waliyo abawuliriza abo abaagala ennyo okubatumirako naye sijja batumira obubaka nabutuusizza eri omukulu nti mumuwuliriza. Mbanirizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, Mukama yeebale abatuusizza olwaleero mu mwezi omupya, mwezi ogwokubiri mwaka gw'2025. Nina kyensaba Mukama ti ekisaawe mbeera omu ku abo abali kiggulawo, mutume kyateeseteese ekiri mu pipeline. N'olwekyo abawagizi bonna abateekamu ensimbi, abaduukirira mutume nga bakiteekamu, tubeebaza kubanga bawagira omulimu ogwo. Manyi nti ku olwo ate kirisukka ko nga bwe kirowoozebwa. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Toyanza Sheikh Abdul Zisabusolo Kadugala Adia Sumani Sejange Safiya Nabu Kenya Katonda wejjana. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Abandaba nabampuliriza abanjagala n'abatanjagala emirimu gya Mukama Katonda obamanyi Ketebete kwa anti budinga kukamera ngado banjagala n'abatanjagala anti botomanya ate Fesita wala ani mu kyamani ne mu lwatu. Mwena batumidde bannange naddala musajja wange injini ne mukazi injini bannange mbagaliza olugero olumu akutteeyo mukomeyo bulungi ne bama isani munnange nawe munnange batumidde mwenna ne mnakali muzzukulu wange eyakakomawo kakati Akimu nkulamusizza nnyo webajja era ndinda akafoko kondetedde okuva mu kyalo oddeyo okuva mu bulungi obeere muwalimu enkya inshallah taala yahadikumullah wasalibalakum abalungi ne Mukama Katonda obeerazamu. Sebo nze Sonko Charles naye nyaniza ku bantu mwenna abamanyi ng'owekitukolera bensisinkanye eyo bempitamu n'abantu mwenna abalabiri ba puroguramu ene nebaza Mukama Katonda olw'okuba nti n'omwaka guno gutandise naye omwezi tukoze ki tugumaze katuyingidde omwezi omugujja. Njagala okuyozaayoza bonna abali mu movement y'okudda obujja ku mwaka guno tutunule n'amaanyi ebintu by'okwebakira mu kudda obujja tubiteeke ebbali tuddeyo tuzimbe prayer groups zaffe mu bisomesa tusobole okusitula karismatikiriniwo wonna tufeeyo. Ntumidde ku musaserdoti wange Father Amani Charles, Father Jude Semakula,
ne faala wange Sonko Edward abantu wala mu Parisia. Makolo Senkulu Mandwa nsanyusa okulaba yenze Makolo Senkulu Mandwa ava Lusazi ey'ekifere Emambe y'ekifere nzaalibwa wali Kiteegombwa wa Muzeeyi Makolo Ekiteegombwa awo era ntumiddeko nnyo famire yanne ya Muzeeyi Makolo namwena Kiteegombwa mwebale kuva mwaka naye Kayongo okyali walemera eri mubakulisitaayo naye nakubuzeza ani yalemera mubakulisitaayo Kayongo muganda wange yalemerayo mukikuki taata bwe yabazaala Kayongo ye n'agamba tajja kusamirira mannalemera mubakulisitaayo bakulisitaayo ki bamulumba abakaaya oba bapolisitaayo yamukyaki basemaluulu Kiteegombwa yagiremeramu era nekifo kyaffe entebe yaffe yagituulamu nawe okutumiddeko yeyalemera bakulisitaayo gwe nolemera mu manga ekizibu kyomukuzaala abaana abangi kubanga mugabana mulumba neyanziza sebo moderator waffe omulungi mbalamusizaako mwena bannyabo ne baseba abatulaba besobola kutumira omu ku omu naye buli alaba Dream TV, BTV, Impact Radio yonna gyesaasaanidde eggwanga ne bweru w'eggwanga mbalamusizaako akawungezi konna ku lwaleero nembaagaliza puroguramu eno ennungi nze Mulumba Isa Cyrus okuleka waliwo ku balabi baffe besinza ono gwesinza kuleka bamuyita Wandera Silver oli driver munnaye obubaka butuuse otulaba era ogambye mundabire Mulumba oyo owe abeera Kigoogwa munnaye Mukama akumpera omukisa webalo tufollowinga n'abalala bangi era tasobola kutumira Mukama bawa omukisa nsanyuse mwenna okubeera wamu nammwe olunaku olwaleero chairman mu ddakiika emu ndowooza bisawo obubaka obwebaza ku lwa bano bonna ekisuubizo kya dokita kituuse bulungi muli mwenna twebaza twagala okutwala omukisa guno okwebaza Apostle Dr. ekyo bakigaana eki kyeyagamba ani yekigaana nze njagala kumwebaza okutuukiriza ekisuubizo era Mukama yeebale akusobozesezza olunaku olwaleero era njagala okutwala omukisa guno okugamba mwami Semakula Richard nti Apostle ogugwe guwedde yagambye kaninde Apostle kakati njagala kutegeeza Raj nti ogwa Muhammadi Raji nti ogwa Apostle kyo kiwedde kakati oluggi luguddwa lwa Muhammad Raji inshallah mwebale nnyo ambassador awulidde okay twatandika wano okunabbaha nga twogera ku bunnabbi twannyonnyola obunnabbi kyeki bwe twamala okunnyonnyola obunnabbi kyeki obusiraamu bulambika nti bo bulina bannabbi bawera naye abakulu abakundiivu bakabejja bali 25 netutandika netutunuulira nabbi bo gwe bayita nabbi Adam okusinzira ku busiraamu era obusiraamu bwayigiriza ku olwo mmanyi ng'omusomesa tulina okubanga tujjukiza abazze nga batugobera ate ku mulundi guno twagala okulaba nga mu kaseera k'ebibuuzo bwe katuuka buli omu aba tabuze wabula nga tutambulira wamu era obuuza ekibuuzo nga kiri mu buufu bwe bumu bwe tuwogerako. Twali wano Haji Lubowa n'atugamba nti obusiraamu bwo buyigiriza nti Adamu ebimu ku bye yanabbaha mulimu yanabbaha eri amajini ne bamalayika sibeebo abalala anaatujjukiza oyo yali Haji abaana be ne mukyala we abaana be ne mukyala we. Zisabusolo yannyonnyola n'agamba nti obunnabbi mulimu kati ekyo twakijja mu kkubo obunnabbi mulimu ogukuweebwa Allah
kati mu mulimu guno ogw'obunnabbi Adamu ye bwe yali anabbaha ng'atuukiriza omulimu guno ogw'obunnabbi eri amajini eri bamalayika abaana be ne mukyala we ye bw'atyo bwe yakikola era ebigambo Hajji yabyogera. So ne tutunuulira era nti kati twatunuulira nti Adamu ono abannaffe abali ku ludda olwa Bayibuli bo nga bagamba nti nedda bo bamumanyi nga muntu eyasooka okutondebwa tabangako nabbi era ng'ekyo bakiwakanya. Kyetwaleka mu ddiro nga tubuuza Adamu ono owa Korani y'omu ye Adamu ayogerwako mu Bayibuli kuba kati twalabanga Obusiraamu busimba bugamba Adamu nabbi, aba Bayibuli bangamba wano nti Adamu tabeerangako nabbi. Katubuuza era ekibuuzo nga bw'ojjo kirabaawo Adamu ono is Adam first man or first prophet? Wansi awo tugenda kunnyonnyola tugambe Adamu ono wa Korani y'omu yayogerwako ne mu Bayibuli. Chairman katugulirewo kuba yatannaba kwogera ku nsonga eno. Neyanziza neyanzeege Bayibuli bweyogera ebeyogedde ekyenkomeredde kubanga bonna abantu oba enzikiriza zino zetumanyiiko ebbiri wadde n'eyokusatu tuyinza ogiteekamu. Tuyina Christianity kingdom eya Christianity ne tubeerayo ne Islam ne tubeerayo ne kumusamiza oyo omusamiza oyo buli kiseera ya omusamize mulumba tuyambe ani gwe wagambye yajigulira girako ddala simu. ng'eryanda lya yero omenyekamenye anti munda lya yero kungulu lya red bwe biba n'abamu bwe bali. Okay, tugende mu maaso. nenda banagamba tumuwayiza mulumba mpe eryanda nesimu agiwereza esimu y'abakola erimu eryanda bwe batyo abasinga bwe bali. kyeriva likawana kankubuulireko eriyo omusajja omu wagulini nnyo wano mu ggwanga naye bwe yatuuka ewa pulezidenti aga nkwebaza okunsapootinga neŋŋenda mu kino emu ku paalamenti webaza n'okumpaayo enta 10 nga mpasa kakati ebyo bibaawo kamera nga bwetunudde mu makolo zekankole statement ebyo bibaawo ekitegeeza makolo ayinza okubanga kungulu musamize nga munda mulala era abantu abo bavaayo nnyo mu kiseera eky'obulwadde ng'anaatera okugenda era bano labayo bano bakatuliki alaba omuntu mulwadde ng'agizi ng'amukwata ng'amusinga eki kyabamugandi wenenye buli kimu ngagwayo kati anti omulala yewuliriza kati ndowooza omuwulidde beyogedde mazima kati ngero omulidde bwagaye nti owolubereberye nga yeteekayo kakati ensonga eno eya bayibuli bwekwegera eyogedde mazima. Bayibuli terinaako wadde olunyiriri ngisomye nno okusoma obusomi reading emirundi giwerera ddala 8 kuva ku kitabo ekisooka paka ku kisembayo ekyakubikkulirwa. Naye ate study emaze ebbanga ngisomye nengisoma
sirabangayo kigambo neki ekigamba nti Adamu nabbi. Yali nabbi. Webe statinga waliega nti nabbi. Kubanga kati gwo reportinga nti yali. Kati mutume Muhammad tayinza kwega mutume yali nabbi ngate yeyogerako. No, kakati gwo kyogera nti yali nabbi kubanga wali mu gundi yaga ndi nabbi oba nabbi mu present. Kakati yali kitegeza yabeerako naye terina we statingira nti Adamu yali nabbi. N'ekigambo ekyo Adamu kirina amakulu ate munaye tegaliiko kya nabbi. Amakulu gali kyakuba nti kiva muki mu ttaka. Era kisuubirwa nti ayinza okubanga Adamu oyo gwe twogerako n'erinnya eryamuyitwa nga si Adamu. Wabula Musa bwe baali bamukola ki? Bamugamba pamba ekyava mu ttaka. Katonda yatonda ekintu nga kiva muki mu ttaka kubanga Musa yatandika okwogera ebigambo eby'olubereberye mu Bayibuli. Naye nga wayise emyaka emeka Musa yatandika okuwandiika ebigambo ebikwatagana ku Katonda gwe bayita Jehova. Musa kakati Musa nga nabbi Musa kuba kyo weekiri tayinaawo bwe yatugambira mu byawandiiko bye ng'alagako wadde essaawa akatikitiki nti Adamu yakolako kaakatikitiki n'abeera nabbi. Tewali. N'olwekyo omusiraamu bw'aba alina nabbi Adamu kiba kitegeeza bintu bibiri. One, nabbi bawaayiriza Katonda, ekyo kimu. Bw'abanga Adamu bw'abanga nabbi abasiraamu bawaayiriza baba bamuwaayiriza nga bw'olaba abantu bamanyi okuteekateeka ebiki. Waliwo wano gwe bayita president naye nga talina wadde egundi ya president. Naye nga ayitibwa president talayirangako, takwasibwanga instruments of power, talina naye bamuyita ki? President. Kati gye bujja nga n'oyo bagamba ndi yali president wa Uganda. Bamukungula. Kaakati eriyo n'abamu ku kyalo eyo waliyo gwe bayita meya ne talina even equality okubeera ani meya. Kitegeeza oyo bamuwaayiriza oba bakiyita flattering suutasuuta kumujjubisa. Kategore n'ebeeremu. Eyokubiri ekitabo eyayogera mu kitabo ekyo Kurani aba alimba ng'ayita Adamu nabbi aba alimbye. Ekyokusatu bw'aba talimba banabbi Adamu bali babiri, omu nga nabbi era ayinza okubanga oyo si oli eyatondebwa ava mu ttaka wabula omubbule nga bwe tuyina. Kati njagala nkuwa ekyokulabirako mu Bayibuli mulimu Joseph oba Yusufu. Yusufu yagenda e Misiri ate mwana watu bombi bagenda e Misiri. Ne waliwo Yusufu eyali mu Misiri ewa Potifari mu mulembe gwe. Kyokka nebeerayo Yusufu eyali agenda okuwasa Mariyamu era n'amufuna abaana olubuto era n'awasa Mariyamu era gwe butita bba Mariyamu naye yani Yusufu. Ate waliyo ne Yusufu eyawanula omulambo gwa Yesu naye ani Yusufu. Kati owo bwekobuuza bw'oyogera Yusufu tukubuuza oyogera ku Yusufu ki? Oweri Masaya oba ow'ebirooto kalina munnaffe bwagambye. Kati oba ba Mariyamu
kati wetubuuliza oyogera ku Adamu omubbule oba Adamu mwe yatondebwa mu ttaka? Mulumba Sheeka yeewuunyizza. Adamu wa Qur'ani y'omu ne Adamu ayogerwako mu Bayibuli. Nedda Lwaki? Andi kakati Bayibuli bw'eba eyogera ku Adamu ow'omu Bayibuli eraganga wanjawulo. Olwabino wammanga Sheikh Amani njasika ku Qur'ani eyo nkozesa ebitabo bibiri ndabe Lubereberye essula 2 olunyiriri olw'omusanvu. Bw'omala osome n'olwabiri. Bayibuli egamba bweti Mukama Katonda n'abumba omuntu n'enfuufu y'ensi n'amufuuwamu mu nnyindo omukka ogw'obulamu, omuntu n'afuuka omukka omulamu. Ayogerwako wano ye Adamu ow'omu Bayibuli. Nze ssebo moderator ekinzizizaamu ekibuuzo kyo ssebo mpussaamu ekitiibwa nti banjawulo mpuliddemu enfuufu ku Adamu ono owa Bayibuli. Era bwe bamubumba mu nfuufu y'ensi tobuuza Katonda nti yakola atya enfuufu eno ate neevaamu. Kiwedde akyogedde. Kiwedde Adamu n'afuuka omukka omulamu era n'abeera omulamu. Kakati ndeeta Adamu ow'omu Qur'ani. Gyali Bw'osoma essula eya 23 eya Qur'ani nze we nayawulira. So Adamu wammwe wa Bayibuli Yes. ye wali kati nga bw'ogambye yava mu Nfuufu. Kubanga nze njawula kye bayita dust and clay. Odota nawe tosobola byawula. ono ate wakkire. Anti gwendeeta. Era ono gwe ngenda okusoma mu Qur'an ogenda kulaba engeri gy'afuuka Adamu 23 aya ey'12 egamba bweti 23 Suratul Hajj. Suratul Mu'min aya ya 12. Sebo eno ni enjawulo yange ku kibuuzo ky'ondoozizza. Agamba bwati walakad khalaqna al-insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin thumma khalaqna nutfatan 'alaqatan falakhalaqna 'alaqatan mudghatan Falahalakina. fakhalaqna Okay. 'alaqatan mudghatan fakhalaqna mudghatan 'idhama fakasawna al-'idhama lahma thumma ansha'nahu khalaqan akhara fatabarakallahu ahsanal khaliqin. Mazima twakola omuntu Adamu nga tumujja mu bbumba. Enjawulo gyendabye wakati wa dust ne kile enjawulo ngiraba. Oluvannyuma ne tumufuula amazzi agazaala agali mu nabaana omunywevu bali ku Adamu y'omu. Ne bamusekula okuva mu bbumba ate ne bamufuula amazzi agazaala ne bamussa mu nabaana Adamu y'omu. Oluvannyuma ne tumutonda okuva mu mazzi ago agazaala ne tugafuula ekisaayisayi bali ku Adamu y'omu owa Qur'ani. Ate ne tutonda okuva mu kisaayisayi ekinyamanyama. Oluvannyuma ne tutonda mu kinyamanyama amagumba ne twambaza amagumba ago ennyama. Bwe twamala ne tumutandika olutondo olulala akyali Adamu omu. Kale yatukula Katonda oyo omulungi okusinga abatonzi bonna. Adamu wange ow'omu Bayibuli nfuufu kumufuuwa mu nnyindo mukka. Adamu teyayavula. Adamu tebaamuzaako mu nabaana. Adamu n'abeera Adamu. Ono mpulidde ebitendera mwayise akyali Adamu wa Bayibuli. Zisa Busolo. Na. Okyakalambira nti Adamu wammwe wa Qur'ani y'omu wa Bayibuli. Ekyomusa omulungi audhu billahi minash shaitani rajim. Wahalakna
ne tutonda insano omuntu abameka abo naye kakati Sayyidina Adamu alayhi wassalam ye tayita mu maniyi omuntu emitendera gy'omuntu omuntu ogwasako gwadamu okudde gwadamu gwataka oba enfuufu bwe gyose enfuufu wahalakana insanu ne tutonda omuntu alina enzijulukuka zagenda julukuka era Adamu tiwali bantu bwe bakolako kuluusana mirimu gyabwe omukyala n'omwami nti omuntu Adamu ate bakoleki tajjagamba ti ataddeyo mu maniyi oba addeyo abaana wa maama edda oyo olwali okumulumba amaze okulaba omumaha obwongo bwo buli butya ajja kusomesa tafsiri kati bannanga abatuuliza mulabe nze wahala omuntu n'atondebwa awala olutonda fast olusooka tabologera kuno okusooka olutonda lwa muntu lwali ttaka kakati nekiggwa mukkirize ate obujulizi buli wa mu Qur'ani gyesoma ate bwedda nsoma wahalakana insanu tekiraba simanyi bwe tokiwulidde tekiri wahalakana insanu tetukola omuntu ng'atandika emitendera so kigamba nti Adamu yekka lala okujulukuka kwagenda kakati omuntu kakati addako takyatondebwa mu ttaka omuntu kati addako ali mu kulusana sekabuuza ekibuuzo abalokole balimba oyo n'obulongo simanyi kyekyabuza n'obusabu tamutegeera totegeera kulano obulula abantu ebyo soko olina ogenda ennyo okujuluka kw'omuntu omuntu omaliriza ogamba Adamu Sheikh Zisabusolo owunziko ogamba nti Adamu wa Bayibuli y'omuno wa Qur'ani Adamu wa Bayibuli y'omuno wa Qur'ani naye bano bagenze okuvulula abantu Qur'ani maama alivudde kifuula nenge kyennyini kakati nga Adamu agenda musensebula owomumaniyi owomumasi abazaala tera ye Adamu w'ettaka owomuka ogufiirwamu tera ye Adamu w'ettaka bannange sibebamu sibe bamu n'akamu sibe bamu alyogo nabino byagenza akwokerako nabbi Adamu yomu naye kati bino byagenda ateekamu nonyonyola abantu betekafakanaayo Adamu mu Qur'ani y'omu yayogerwako ne mu Bayibuli mukulu ine eddakiika mmeka oyina eddakiika 3 okusookera ddala omulamwa guno gwe baleese mulungi ogubuuza nti Adamu mu Qur'ani y'omu n'owa Bayibuli kati obutakosa bawulira abatanaba kumanya nga ffe abagenda okuteesa n'abaleese omutwe bwe tumanyi tusookere ku linnya bwe tusoma mu Bayibuli tusangamu erinnya Adamu era bwe tusoma mu Qur'ani tusangamu erinnya Adamu ndowooza haja eyo siteepu esooka kakati engeri ffenna abali muno gye kiri twafuna omukisa ne tusomako njagala okusooka okubuuza ekibuuzo erinnya Adamu bwe tulijja mu Qur'ani liwandiikibwa A-D-A-M-U Adamu kakati omusumba oli ava kazindalo mu ddakiika 3 muwaddeko ekitundu ky'eddakiika owa Bayibuli baliwandiika batya yoke tweyongereyo Oluganda mu Bayibuli y'Oluganda luwejjese ono alisome neyanziza ssebo tuli ku kuwandiika linnya ate tubuukira tetunagenda ku makubo ya bikula mu Bayibuli ey'Oluganda oyogere ennyukuta ezikola erinnya Adamu omukulu ono aliwandiika enzeri kubikulawa yamanyi wabijja gwe yamusoma bwe mba nsoma Adamu nga bwogambye ni SP okusperinga nze nabo wa Qur'ani wabeera Sseruganda
nze ekyange ekimaze waliwo nasigayo ekyange ekimaze ati bomalo Sseruganda maze spell the name Adam from your Bible owulira okuleka ngo okafuula katuuti moderator ndowooza olaba obuzibu tulina Mr. Mulumba nkusuubira okuba nti oli muyivu nkusuubira okuba nti oli muyivu tosiriko n'oleekaana spell the name Adam from your Bible in the Quran is double A Adam awangaazibwa Sseruganda Bible tewabaawo can you spell the name Adam from your Bible in the Quran or the Bible spell the name Adam from your Bible A D A M U thank you moderator ndozo kirani mu Korani ogambe ngabwa spellinze bwekiri ndoza moderator okirabi ngabwa spellinze Sseruganda moderator Qur'ani bwekiri moderator mu Qur'ani kitino mu Korani bali wandika Sseruganda do not kill my message what day this is not a back of speaking Allah's message akatuspellinga wa Qur'an wagande soma musure ya bili mwe mwaka oli kumbeka ndebo soma spelling azempandika Spellinga tandika ne nukuta esooka eya A erikoki waneliko akabonero akawangu yes Adam Azululu walabu ono Luganda seka ekyo kyosomye Luganda yebimu oba osoma Luwarabu ekyo kyosoma Luganda tugetandikira katudde si Adam okay Sheikh Aman kulikayo tuzze n'ekitundu ekyokubiri era ekigenda okuggalawo programu eno nze nga bwendaba wetugeze mukuwummulira muko nga Sheikh Aman yakyayogera agezaako okuleeta spelling y'amannya gano mu Luganda otandise na Luganda so mu Luganda gonna gegamu. Thank you very much. Kakati owa Bible nga bwawandiika Adamu nono omuvuunuzi owa Qur'an mu Luganda omuvuunuzi wa Qur'an mu Luganda naye awandiika Adamu. Webale nnyo. Kakati moderator tukoze bulungi okufunza kubanga abakaayanyi babadde bajja kubeera ku ekyo naye okusinziira ku guno okumanya kwosomye olabye ng'amanya gano geegamu. Kakati ku mulamu ogubuuza nti Adamu mu Qur'an y'omu n'owa Bayibuli step esooka mu spelling y'omu. Both Christians and we Muslims we have reached on the table of agreeing or disagree tibebamu mu spelling. Tulinda ojja kuweebwa obudde bwo obuzibu mulinamu ekifo ky'okusomesa mujja na kiruyi obudde bwawedde ate simanyi lwaki moderator bwogamba Shekamani somesa mwena abasomi ba Bayibuli ba Seventh Day ne mwijira obusisibirizi so musirikenga somese nze nazze wano budde nga bukyali obwedda mwogera nga ninga ataliiwo neyanza moderator olw'obukuumi obwo. Kakati bwe tumala okukkiriziganya mu butakkiriziganya nti erinnya Adamu nga bwe liri mu Qur'an era bwe liri mu Bayibuli tubuuza nti Adamu ono gwe tukakasiza nti y'omu ali mu bitabo lwaki mwali y'omu awandiikiddwa anti webale awandiikiddwa kati nga bwawandiikiddwa okusinziira ku biwandiiko tubuuza ebitabo bibiri lwaki mwali. Kwata Qur'an nange gwali yampuliriza essura ya 2 essura ya 2 aya tugenda kutandikira ku yasa. Lwaki mwali y'omu moderator bino byensomesa byebimufuula omu nedda ekibuuzo kyo nkikkiriza ekituuse y'omu asose kuddamu nti y'omu kati anyonyola tufena tukkiriziganyiza bwetu moderator saagala obuzeebuze bantu tukkiriziganyizibwa bwetu nti mu nzivuunula eya Qur'ani mu neya Bayibuli eya Qur'ani mu Luganda yawandiika Adamu nga ma wu. Thank you.
oyajja kuba wanjawulo oyo ojja kuba oleeta Adamu mulala otwala obudde bwaffe fe tetuyogere ayogera Lwarabu bayogera ku Luganda ogwo otubuzaabuza otwala obudde bwaffe so kati tubuuza oyo awandiikiddwa bw'atyo mu Bayibuli ne mu Korani mu nzivunula ya Korani mu Luganda y'omu abatuwuliriza kanfunike n'abali mu studio munfune kye natandikidde eri mu bwino okusobola okuteeka mu batuwuliriza endowooza egamba nti tetugeesinga tusoma bwino bwe tusomako mu Quran okusookera ddala essula ya 2 katusookere mu ssuula ey'okubiri eyitibwa Bakara aya kantandike n'eya 30 tujja genda mpola obudde bunaggwako obulamu Allah akyabutwazise tunayongerako n'olulala insha Allah wa idh qala rabbuka lilmalaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa qalu ataj'al fiha man yufsidu fiha wa yafsiku dimaa wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nukaddisu laka qala inni a'lamu ma la ta'lamun وعلم آدم الأسماء كلها كان كماو era jjukira mu kiseera Katonda wo we yagambira bamalayika nti mazima nze ngenda kussa mu nsi omusigire bamalayika ne bamugamba nti onossa muyo omusigire oyo anaayononera muyo wefusiku dima era iwe n'omusaayi ng'ate ffe tukutendereza n'ebitendo byo ne tukutukuza era ne tukwawula nga tukugulumiza erinnya lyo ettukuvu. Wulira Allah we yabagamba nti nze mmanyi bingi nnyo bye mutamanyi. Katonda agenda kuleeta kati Adamu amaze okubategeeza bamalayika. Adamu yali taliiwo mu ggulu nga ne mu nsi takola ki? Taliiwo. Aha. Kaakati bamalayika bamaze okukitegeera Katonda olw'obudde abalagidde bakke ku nsi baleete ettaka Katonda abumbemu ki? Adamu. Katusome bwina abalokole baseeka ebyo tosobola bisanga mu Bayibuli. Essula ya 23 aya 12 kituufu. 23:12 hati kati baseeka basse ku ttaka basse ku nsi balese ettaka balese bafune ettaka katusomera ato olowooza bwina alimaya kankusomere essula ya 23 aya 12 uliriza 23 mu'minun aya ya 12 ulira walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tinin mazima twakola omuntu Adamu nga tumujja mu bbumba. Qur'an kashoke njiteekaawo raw material ya 12 bwekomaawo mazima mazima yino wana Adamu awedde nze ndese kati ngenda tugenda kola comparison omuntu wakati halakna netutonda netukola netutonda omuntu Allah ne bamalayika be bonyonyola moderator yino abakatonda abasinga obungi mazima twakola omuntu Adam 23:12 nga tumujja mu bbumba oluvannyuma eno teri eno ndala ogenda gisomenda ogenda gisoma eye 13 oba njikuwa ozisomera yazisomye oli aya eye 13 wogamba yanjawulo ku ye 13 sinze ngamba ani agamba namba emu teyinza kuba namba 2 era nga 2 bwetasobola kubeemu kati essula bagiyita mu'minun ya 23 aya ya 12 togirabye oyogera kwani mulala nnyo sirika mmalirize
kati aya egambye n'amazima walakad khalakna al-insana min sulalatin min tin, twatonda mazima twakola omuntu Adamu tekirikaawo eki omuntu mu Luwarabu mazima twakola omuntu muntu kyoyo gwe bakola tekiriiko mu Luwarabu ninde moderator olw'obukulu bwange bwenina n'abakulu bano oba nindeko okuva ku Sunday eno okutuuka ku Sunday ejja nkozesa akaaganyako nga bwe bansomesa Qur'ani abakulu bano ndyoke nzije nsomese oba basiramuse nga kati byobuuza obusiraamu omusumba mulumba nono omusumba w'abaseveniside bye balina obisomesa tofaayo wamma gwesheeke muyivu Qur'ani bwega nti mazima ne tukola omuntu mu Luwarabu nga bw'osomye so omuvunuzi bw'ateekawo Adamu kitugenda nakyo nseruganda si kyetugenda nakyo Qur'ani egambye kakati Qur'ani za mirundi ebiri waliwo Qur'ani ey'Oluwarabu nze engeno nze nsome ogwovunule eno tugireke Abdulramazak Matovu tugireke ey'Oluganda eno nsome eri ey'Oluwarabu nga gwovunula oba oli omusumba kubanga omuvunuzi yakola ensobi ekyo tukikkiriza kati sheekhe kasome eri ey'Oluwarabu nga gwovunula gwoyagala okuvunula anti ngamba anti nsomye eno omusumba n'agamba omuntu ono yatondebwa mu bbumba mu Qur'ani ey'Oluwarabu taliimu konze kati eno njiresse kansome eri ey'Oluwarabu nga mwemuvunula bwe tuba tukola tukikiriziganyeko sijja kwogera kigambo kino kya Luganda anti anti kati ate nze bwe mba nsomesa nga nze ndi musiraamu nga nze ndeese nkozesa Qur'ani ey'Oluwarabu sore ey'Oluganda enzivunule musobole okukitegeera obulungi mmwe kubanga tosobola kulama kutegeera Luganda ate n'otegeera Oluwarabu. Meseji yange egamba nti omuntu yasooka okutondebwa Adamu atondeddwa mu bbumba Katonda amugye mu ttaka. Kaakati tubuuze ekibuuzo nga bwe twavudde eri tekyetaagisa na bwino Qur'ani etugambye nti omuntu yasooka Katonda yamugya mu ttaka. Bwe wabaawo omuntu yenna mu ffe akiwakanya nti Katonda tatonda nga Adamu ng'amugya mu ttaka ng'ovaayo ng'ogamba nti nze musumba. Kati ekisumbuwa abakulu bano agambye oli nfu wuliriza aya eno kamalirize mbawe aya egambye mazima twatonda omuntu Adamu nga tumugya mu ttaka mu bbumba ekkenenule. Lindako ojja kujja wamaze Katonda yabumba omuntu Adamu ng'amugya mu bbumba ekkenenule. Ekibuuzo anti kati kankubuuza ekibuuzo bw'oba ogenze mu ebyo wano wali olabye ku kibumba ekyenfuufu mbuuza moderator linda Katonda wali olabye ku kibumba ekyenfuufu mbuuza mmwe kati moderator kovuddemu musumba gwe pastor mulumba nono pastor abasemeniside ng'amagezi gammwe malamu wali olabyeko ku kibumba kyabumbye mu nfuufu pastor wali olabyeko ku kibumba ekyenfuufu kati nkulese wali ogenzeko mu kibumbiro nga babumba n'enfuufu kati ndowooza olabye pointi yaffe eri bweti Katonda ne yatonda Adamu ye Katonda waffe ffenna nzija tayinza kubeera Katonda waffe ffe abasiraamu bwe tukkiriza era gwe tusoma mu Qur'ani naaba nga si omu n'owwo kubanga bw'ogamba nti Adamu wa Qur'ani si omu owa Bayibuli oba otegeeza bino oba otegeeza nti abasiraamu balina Katonda waabwe sibiri kidogo n'otegeeza nti Adamu naye waali mulala era n'otegeeza ensi nti buli omusiraamu yenna Katonda gw'avaamu eyatonda Adamu si eyatonda gwe amakulu Adamu owuwo mulala ne Adamu waffe mulala ne Katonda waffe mulala ne Katonda waffe gwo. So tugamba nti Qur'ani ewunzise eri ku top etunyonyodde Adamu waava yatondebwa mu ttaka. Bayibuli egamba Adamu yatondebwa mu ttaka era yabumbwa bubumbo. Ekigambo kyange kiri nti
tukoya abantu abataddamu bibuuzo nga mukulu w'amaanyi. Ekibuuzo tebanaga nti Adamu yatondwa atya. Ffe tukkiriza tayinza okuba y'omu naye kyetwagindako malayo ndindaka nti nekugamba nti naye omuntu ono gwe muyita Adamu nange gwe mpita Adamu ne spelling zezimu kyemumuteekako kikyamu kyebaagala nti omugamba nti nabbi ziŋŋamba tabangako nabbi kakati tonnayogerako ku nsonga eyo kati weetooloddetukiriziganyiza era gwegati buweddeko obubwo sigwa obumpa abakuwadde eri nze okuva najja mu studio wano nina bingi byenjiga okuva mu panel kubyayogera nakyendejako naye ensonga gye tubuuziddwa nze nkyalina ebiwandiiko ebindaga nti si y'omu olwabino wamazebwa omukisa ate nze bwenjogera oli agamba tumira obusiisirizi anti kkiriza osirike kino kinjawulira Adamu wa Kurani ku wa Bayibuli. Kansooke nsome Adamu wa Bayibuli luberyeberye sura biri musirike kanjogere mujja kwogera muleke bamanye nti ambuuza oba tuddiramu mpeereddwa omukisa kati bwempeebwa omukisa toguziyiza. Adamu wa Bayibuli lwaki wanjawulo okuwa mu wa Kurani luberyeberye sura 3 n'eyokubiri kansome eyokubiri. Bayibuli eyogera bweti Mukama Katonda n'abumba omuntu n'enfuufu y'ensi n'amufuwa mu nnyindo omuko gw'obulamu omuntu n'afuuka ofuuka obulamu. Olw'omunaana Mukama Katonda n'asimba olusuku mu Adeni kuli olw'ebuvanjuba n'ateeka omwo omuntu gwe yabumba amutadde mu lusuku oluli wano ku nsi. Adamu n'abeera mu lusuku wano ku nsi. Mukama Katonda n'ameza mu nsi buli muti ogusanyusa amaaso. Era Bayibuli eraga lunnyo olw'omwenda n'olw'ekkumi nti ku luyi olw'ebuvanjuba ye yali Adeni wano ku nsi. Enjuba ensi yeriko kye bayita east ne west. Bwe nsoma Qur'ani Adamu gwe njogerako essula ey'omusanvu aya ey'ekkumi n'ey'ekkumi-3 endaga nti Adamu yali mu ggulu mujjana ne bamutondera mu ggulu ne bamugamba nti Adamu umangu okuva mu jjana okke mu nsi. Kati sebo ne banyabo lindako nga tonayogera. Adamu gwe batondedde mu nsi nga wattaka. Bakolinsi ekisooka 15:45 omuntu ow'olubereberye Adamu yava mu ttaka era wattaka. Adamu ow'okubiri waggulu wa mu ggulu ye Yesu. Kakati Adamu owamu gwe batondera mu ggulu n'Adamu owa Bayibuli gwe batonda mu nfuufu y'ensi ne bamuteeka mu Yesu. Kati y'omu moderator kano kamalirize obwenzanga Adamu wamwe bamubumbira mu Pastor Mulumba bwenga Pastor Mulumba ne Bayibuli ojokkiriza bwe muba temuli balimba world map yino onoziramu Yesu bamubumbirawo olusuku bakoleramu Adamu luli luddawo ku nsi kuno bagandi kuli olw'enjuba saagala olimba luli mu nsi irimu enjuba nkubuuza oli mu nsi abalokole balimba okimanyi nti olimba ogamba Bayibuli balokole Adamu bwe bamukolera ku nsi ensi mwe bamutondera wadde mapu ye Adamu wamuwakulu nkubuuza bamutondera mu nsi oli abayogera bannange onompuliriza mu katale wanno onompuliriza kyebuuza buuza kati gwe abuuza nze gwe obuuza anti mbuuza bwenti musomye Qur'ani biwandiiko 7:12-13 Qur'ani bagamba Adamu nti nga bw'oyonoonye ekka mu nsi okuva mu jjana Adamu wamwe bamubumbira mu jjana owange Bayibuli egambye n'atonda omuntu n'enfuufu y'ensi n'amuteeka mu lusuku Adeni alulimenge ttaka kati muggulu mwe muli ettaka lye yali alimako era mwe muli east ebuvanjuba n'ebugwanjuba kyekibuuzo musumba
pasita mulumba ne bayibuli omuli balimba onoziramu bwe gaba ng'ago mazima batulage Adamu bamutondera mu nsi kikontinenti mu Afirika Uganda mu Asia mu Europe bamutonderawa kankuddemu wamagwe girina ensi okufuuka Europe neeyo yoyogerako Asia n'okuba wano kyajja luvannyuma lw'amata ate nkubuuza bamutonderawa tulage wa tumanyi babyali tulimanyi tumanyi bamuzaala Isirayiri tumanyi Musa gye yayita bamuzaalirawa olabye nti mulimba mugende mukole ebisaaki basumba abalokole obadde okuba jejjiretunga amaanyi ayogera katuddeyo ku mulamwa okkiriziganya ne bano basiramu banna ababiri abagamba nti Adamu wa Korani y'omu n'owa Bayibuli nkweyanziza nnyo ssebo nkweyanziige nti bwe tumala okumanya nti eyatonda eggulu n'ensi ali omu era ffe ng'abasiraamu twogera ne tukkiriza nti Katonda ky'aba atubuulidde kyekiba ekituufu ate n'abakristaayo baga nti kyeyababuulira kyekyali ekituufu kale olwo tukakasiza ddala nti Adamu y'omu. Ekyokubiri omulamwa wagujje ku we twali tusimbye nti Adamu yali nabbi. Yes. Bano abaddamu be bagukyamya tosobola kutegeera twava wano nga ababayibuli bagamba ababayibuli nga bagamba Adamu owa bayibuli tabangako nabbi mwenga mugamba Adamu wa Korani kabeero wa Kurani naye tabangako nabbi bonga bagamba nabbi ate batwetaaga okutegeera ba Adamu banno beba mu kubanga from there mulyoke mutubuulire tutegeere nti bwe mbakakasa nti Adamu yali nabbi olyoke otulage obubaka obwamuweebwa Allah mujjeje tuli anabahe obana nga bwe kiri bwe kitu kati sebo Mukama Katonda atunyonyola mu kitabo ekitukuvu Quran n'atugamba nti kubanga bw'aba ayogera ku Adamu ebiseera ebisinga aba ategeeza ffe binadamu era aya yino ya surati Isra ya 17 aya y'ensanvu mazima twawa omwana w'omuntu ekitiibwa mwana Adamu nga naye bw'ogenda mu Luwarabu agamba nti walakad karramna bin Adama anti kati ffenna okikakasizza nti ffenna tuba ba Adamu ffe ba Adamu yes naye si ffe bannabbi ekyo oli akingobyeko ekyobwannabbi akigobyeko ekitiibwa okuba nti abaana ba Adamu okubanga bafunye ekitiibwa kino tugeze ekyobunnabbi ekyokunabba kitegeeza nti n'oli mwe bavudde naye nabbi nedda Katonda ow'ekitiibwa atulaga mu Qur'ani bannabbi be n'atulaga bannabbi bonna era mu Qur'ani ffe tujjamu bannabbi 25 mwe mujjamu ba ala yajjamu ati yaba mentioning twamala kubalaba mu Qur'ani abalokole bafunye omuze gw'okulimba ate twamanyanga nti omulokole ayogera amazima naye kati bw'otandika ebyobulimba nagikuwa luli nagireeta egamba eto yagala yaki egamba Adamu nti Adamu yakola twagala aya Allah haji nga bwagambye mwabalambikira bannabbi be Surat al-Baqara aya ya 10 katumusomere 3 nga bwe tumala gwa muwandiika
ngobala nga Allah wo lukala lwa bannabbi katukusomere esura ya 3 aya tutandikidde wano ndowooza bannabbi si babaka katukuwe neno 22:13 zonna zogera kyekimu 3 meka katumwawulire bannabbi ayagala nga baweramuwana mu 2:13 ana mu 2:13 ana mu 2 kati gwe kyogenda okukola ogenda kubasoma nga moderator abala 13 abantu b'ekibiina ekyo surati shura surati shura kati omulimu guno obaani agenda ogutukolera wuliriza shara'a lakum min ad-din ma wasa bihi nuha wandika mugambo y'omu yabalaalika mu ddiini ekyo kyennyini kyeyalambira nabbi nuhu ng'obala adamu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nebe kulamira bannabbi Ibrahim bibi no wano baba Adamu aliwo leka nesomere Adamu kwa mwajira seka sitegete kuliko leka nesomere Muhammad no sura ya Muhammad Ibrahim Musa Isa sura ya aya ya 13 yalabikira mu ddiini yabalaalika mu ddiini ekyo kyennyini kye yalaamirani nabbi Nuhu n'ebyo bye tuweereza gwe n'ebyo bye tukuweereza gwe Muhammad n'ebyo bino tebalinamu mentioninga tusosera Nuhu endabawo Muhammad tebalina ate ne Muhammad tebanamufuula wali ono bakyamuweereza buweereza bye tukuweereza gwe Muhammad n'ebyo bye twalaamira bannabbi n'atandikira ku Ibrahim babiri basatu ne Isa bana nga bigamba nti Adamu aliwa gwosomye aliwa Adamu gwosomye obadde tomenya bonduleta tali soma wano mu footnote solabe atonyinziriza akuwendala hajinziriza budiza ono yamaze okwogera bw'obanga tolimba ludda wa Qur'ani weeyogerera kuba aya gy'osoosa okuleeta eraga nti ate haji oli mulimba wedde 2:13 kati yalesenda eno agalaganda munabbi wano tulagawo 2:13 bannabbi 25 baluwa baliwo wanabirimu ati nkugambye obuuza bannabbi 25 wano tulabyewo bannabbi bameka nze ndaba abasatu Musa Nuhu nani Ibrahim kati oganye okukeeno Adamu ali eyo mu aya talimu leta nsome tafusiri tebaliiwo so kyogamba Allah yalemererwa okumanya bannabbi be bonna ono wa footnotes yategeera yino Qur'an aja agiranze soma wano esura ya 2 aya 2:13 kati eyo ndala kugamba muwakanya kya Ibrahim haja atugambye bannabbi 25 tugende mpola haja atugambye nze mujjukira bulungi haja atugambye nti Allah mu Qur'ani abalambikira bannabbi 25 era obujulizi obulina tebuliiwo watubaze bameka tugenda basoma bonna bagwe mu Qur'ani kati soma aya gyakuwadde 2:13 tebali mu kifo kimu sebo moderator okay so haji kyabadde tayogedde wano juzi nzijukirako mu studio nzijukirako wano lwe batusaba amateeka mu Qur'ani 10
naye kamubaagala era tugasengekere kumukumu nga bwe gali muki mu bayibuli owulidde kati ne bayibuli yennyini banabbi bonna tebasengeke tebali ku lisi yes kati omuntu tumuwadde 6 tukunyonyodde ne tugamba tukuwadde 7 Qur'an mentioninga ku bannabbi 25 Adamu ali era aya 2:13 ya surati al-Baqara jinsusuku gwe ne bono gigana eyo ye fe tuganye kubanga mu Luarabu gwagigana mulumba mbutugiganye kati oli musiramu mulokole gisa mu Luganda oli musiramu mulokole sebo aya yakka mu Luganda tuleme okuwaba tuleme okuwaba tetuyinza butawabanga mulumba alowooza nti yenanyini programu oba fenna yajja otufuga buli ajaana ajja ku mutwe gwe tusirikeeko nze kyeyamba tusirikeko yalowooza twagala nti buli mulama gwe baleeta tubeere lindako sheeka gumiikirizaako twagala n'oli agoberera atufune ishu teri yatondebwa atya yakola atya yali kyo oba yawasa abantu 12 bwe bakuwadde basomesezza ki naye bwe bakuwadde dakika 9 nga pasita wabasabirisidde wasomesezza ki ku mutwe guno wabadde wabadde bwe bakuwadde webaseewa kubuuza bakuwadde omulamu kasomesezza wabadde webaseewa njagala ofunze Adamu wa Bible na wa Qur'an yo mufunze kyoboddamu olwanira ki si kye kibuuzo bakuwadde obudde bwo bumaze kale ate wabula ffe nina okuwabula kati nkubuuze ekibuuzo moderator gwe abadde owulira bw'oba oli musiraamu ate ng'oli sheeke mulamba okimanyi bulungi chairman bw'aba ate kati olinda amalirize sirireetinga naye nga chairman ne waba chairman kasi ajjamu embeera y'okwewunzawunza naye ate ovuma owulidde gwe moderator bwakuwadde dakika 10 bw'oba toli mwesulifu wasomesezza kugambye bye nasomesezza babitegedde kati sirika kyenjagala okuwa toddamu ekibuuzo kibuuzo ki kyebabuuzizza kye tutazeemu kati nze nkubuuza Allah yayogerako ku Adamu nti oli nabbi mu Qur'ani tekiriimu wano olumanyi odusoma yogera temwogeranga bassebo ne banyaba batuwuliriza kano akadde ka mwami Sonko ate mujjukire Sonko ono bw'aba ateesa ayina engeri ebintu gy'abiraba kati endaba ye tefaana y'abalala awo nno mumpe amatu abali wano mu studio nsobole okwogera obulungi sebo omulamu okugamba nti Adamu w'omu Qur'ani y'omu n'owa Bayibuli ekyamazima y'omu naye omutawana we guva ekitabo Qur'an kyekitegeeza n'ekigambo Bayibuli kyekitegeeza wewava omutawana kubanga Bayibuli kitabo kikuŋŋaanye kitabo ekyo bitabo bikuŋŋaanyiziddwa mu mwoyo mutuukirivu omutukuvu yakuŋŋaanya ebigambo bya Katonda n'olw'ensonga eyo entaputa obudde ebyakuŋŋaanyirizibwa ebiyigirizibwa tutuna ekigambo Qur'ani kikitegeeza kitaba kumanya nnyo naye ogenda okulaba nga wekyajjira n'enkuŋŋaanya nakyo nenyinyonnyola waliwo obuzibu kyova olaba ekitabo ekyo bakuŋŋaanya batyo n'abanyonyezi bakyo baga nti muddeeyo eri bannannyini kitabo bye mutategedde babasomese bulungi kubanga wano omuwandiisi Peetero kyava atugamba bw'ati abalina ekitabo ky'Ebbayibuli ebbaluwa ya Peetero esooka olunyiriri lwa 20 lugamba bwe luti okusookera ddala mutegeere kino nti buli kigambo ky'abalanzi ekyawandiikibwa tewali ayinza kukinnyonnyola ku bubwe yekka kuba lwabirimu tewali mulanzi yali alanze nga yeyagalidde wabula abalanzi bayogeranga ebiva eri Katonda ku bwamwoyo mutuukirivu nga yaboogeza kati ebigambo ebyo ebyawandiikibwa mu kitabo kino Bayibuli ngeri gyekyakuŋŋanyizibwamu mwoyo omutuukirivu engeri gyakikuŋŋanya ne bwannyonnyola
okutunulira nti Adamu y'omu n'owa Bayibuli nedda, kubanga Mwoyo Mutuukirivu wano bw'abannyonnyola nedda asigala nga ekitabo kiri tekyakuŋŋanyizibwa Mwoyo Mutuukirivu ekya Qur'ani n'ekya Bayibuli. Ebinyenjawulo gye tulina kyova olaba agenda okwogera ebyo Bayibuli yaliwo. kati bali bye bannyonnyola sebakubanga buno bali bye babannyonnyola nti ebayibuli bwegenda okukunnyonnyola ekuddirayo kyova olaba yo Bayibuli tuyinzaga nti genda mu footnotes yegamba nti lunyiriri ku lunyiriri wano katono ne wali katono bategeere bagwe bugazi bategebwe. Mu Isaaya bw'ayogera eri nti osoma wano lunyiriri wano katono ne wano katono okusookera ddala kati sooka otunule. Mu Buyudaaya gye tujja ebiwandiikibwa bino eri eddiini eyitibwa Judaism oba Abayudaaya bennyininyini tebaatwala ne Kristo bamulindirira mu ngeri nki ndala. Kati ng'obuuza Kristo awokulamula ensi eno Abayudaaya bali gwe balindirira alijjanga kabaka y'omu n'ono yafa, bali mu ntegere y'ekijudizimu bagamba owawajjira mu kiki naye tekijjaawo kyawandiikibwa kutegeeza nti Kristo yajja dda. Awo entegera y'ekitabo kyaffe n'entegera y'ekitabo kya Qur'ani n'entegera y'abaliwetwawukanira nti amazima gasigala mazima. Mwoyo Mutuukirivu bw'ayogera mu kitabo kino tayinza kubaolaba bali babajuliza nti muddeeyi Mwoyo Mutuukirivu yakuŋŋanyiza ababulira amazima. Ebyange mbikomezaawo. bannange abatuwuliriza mwebale nnyo mwebalige ddala, naye ebintu bino tugenza okubisoma nga omukazi y'omu oba omusajja ali atya omu, Adamu ali omu. Ogambe omukazi y'omu bw'obadde owuliriza olina bw'owuliddemu nga baliogera ku mukazi. Andi Adamu liringa obugalifu abalyagala abalyagala tuyebanga mu kyalo lirimu engeri y'ekikyalo mu Korani mu Bayibuli mu njatula ya Adamu buyinza omuyita amalinnya ddungi y'omukyala naye kati Adamu y'omu naye kati bino ebitabo bye byawukana. Kati ekikulaga nti y'omu kibaki si bitabo naawe otumenye nedda nze mumanyi nti Adamu omumanyira ku ki? Nze mumanyi kulya muti gw'ekibaki omusota gumukoze eki njagala tukole conclusion ku nsonga. Mbadde njagala mukulu Kalooli ekigambo kye kyayogedde ng'agamba nti Bayibuli okusinziira ku Peetero ebigambo ebya Bayibuli abawandiika baaliko Mwoyo Mutukuvu. Peetero agenda okuwandiika ekitabo kye waaliwo Bayibuli. nase nekutegeeza nti ekitabo ekitibwa Bayibuli yekuŋŋanyizo liri ebyakola ki ebyawandiikibwa. Kakati Peetero akujjukiza nti ebyawandiikibwa abalanzi bali Habakuuku, Isaaya, ebigambo ebyo byonna n'ababyogeranga baalanganga ku bwaki. Era ba Peetero bagenda okutandika okuyigiriza wano mu budde bwa Kristo baasomanga mu byabalanzi. Singa baaliko Mwoyo gwe tewandibadde na Bayibuli ya bitabo 7,200 ng'oli alina yankaaga. Ne Bayibuli entaneso bitabo 7,200 kikunyonyole eriyo n'Evanjiri ya Tomasi nayo yasigalo teyateekebwa mu kiki eyo teyaliiko Mwoyo teyalungamizibwa Mwoyo Mutuukirivu. Thomas yali wa stand. ako kwewuunyisa neewuunyizza abantu bano olwaleero ng'enteesa omutindo ate gusse naye tukugambye kye bakukookerako kyekimu bwetugamba nti naye yetabangako mulanzi ati ate wulira butabangako mulanzi sebo mu Uganda muno mulimu abantu abafaananya amannya bangi nnyo
kati kyokola okwawula abo onoonya bakitaabwe oba bannyaabwe oba ekika oba olulyo oba ennyumba egamba oyiiya amagezi agabaawula kati abasiraamu batwawulira bulungi Adamu naye bwennange mutawanira busa Adamu owaffe ye nnabbi kati mmwe abalala abasigaddewo nga mulina Adamu atali nnabbi emboozi eno yonna singa mwagikutudde dda temwalikkiriza na kugenda mu kubannyonnyola kubanga mujja kwereetera ebizibu kati musabye bannabbi olukoloddo lya 25 nga bwemulowooza twe banaleeta ennyiriri bajja kwesimba nga bagamba nti Adamu ne mutabani we yafikkawo nga tafudde Kayini naye nnabbi Abiri naye nnabbi eyaddakawo Seezi naye nnabbi bajje nga beeruka bw'oba oluse bw'otyo nga buli azaalibwa mu Bayibuli ng'aliko omukono gwa Katonda abeera nnabbi ne ku Ibulayimu totuuka abo 25 bawerera mu kkubo ekizibu mwagadde bambi mu kusaasira obusiraamu mu buwolereze bambi mwagadde nabo bawulikiriza boogera amazima oba ekitabo kyabwe ng'eki kotaba mulina engeri bambi gye musaasira mu mazima mwe mulwanira amazima tibagoogerera tibagawolereza amazima geeyogerera gokka amazima gagamba nti yakolebwa bukole bwa Katonda teyava mu ggulu yava ku nsi tebwagako nnabbi n'obunnabbi bwe bwatandikira rekodi eriverekiri abantu baamala kukola bibi nga beetaagayo eddoboozi eriva ewa Katonda eribalabula Adamu teyafuna budde bulabula mwana we yagenda n'okutegeera ng'omulenzi lwamusse dda kakati mpozi tukabe ti Adamu ye mukaabi eyasooka yeyasooka okuziika omuntu yeyasooka okuziika yeyasooka okusima ekinnya kakati awo obusika okusooka otusomesa awo nti Adamu bw'asima ekinnya kabuli yagitumusa makka bwebityo bagenda nga batuyigiriza babuuza ekintu kyemulabanga nammwe mukimanyi nakululamba Adamu owa Kristo nnabbi Adamu wa Qur'ani ye nnabbi kakati bbabe bugambi nnabbi ono gwe bayita Adamu ye nnabbi kubanga mu Bayibuli osobola okusangamu Yoswa nga balimu babiri Adamu Yoswa mutabani wa Nuuni ate ono Yoswa mutabani wa gundi osangamu ababiri ba Yakobo wamu yaani Yakobo wamu mutabani wa Zebedaayo Yakobo wokubiri mutabani wa Isaaka bonna be ba Yakobo naye banjawulo kale ne babanga bakoze ebifaanagana oba nga bonna bavuba oba bonna balima osobola oganiwamu by profession bafaanaganye by birth nedda tebafaanaganye kati Adamu ono eyanabba ne Adamu omulala ataanabba bazadde banjawulo nenze bwentyo kubanga n'obudde bwamu nekisobola kuyinagala kumalawo kale ensonga egguse bulungi mwami gundi yabadde njagala soma agamba abasiraamu baabayiriza kuva dda nti amannya tegakyuka ng'erya Allah bwerityo kati lwaki eri Adamu jjo likyuka nelitafuzwa Adamu ate wano mu Uganda likyuka embeera kale dokita tweyanziza munzikiriza esomeyo ku message emu oba bbiri tuwulire kubawuliriza bampeyo ne ku simu ku screen yawo tukitegedde Adamu nabbi oyo wa Quran Adamu atali nabbi wa Bayibuli so banjawulo waliwo ali ku line ogira omumpa Musoke Mathias toyanza atugoberera Male Gomba aga nti lwaki abasiraamu
bapalapalanya bwe batyo ndabanga amaani saabapalapalanyi oyo male aligomba saabapalapalanyi mbadde sikiwulirangako ekyo nkiwulidde lwaleero nti Sheikh Amaani saabapalapalanyi kale nze nkomyewo nti Adamu ono ye yali omuntu asooka n'olwekyo ensi yali tennaba tennabaamu babi tennaba yabulwamu sikitegedde ekyo mu Luganda nga badakireeta lwangi waliwo ali ku line yes mukama yebaze basebo kati nandya mumpimpi amanya nze Nicholas kyengamba nze tetwandyagadde basiraamu beesibe nnyo kyandibanguyidde nnyo n'okwagala okwanguya okwawula ebintu byabwe naye beekulubeseza nnyo ku bintu bya bayibuli ate nga olaba ddala nga ebyabwe birina layini ebyawula naye ffe tetubyesibaako biri naye ate bino baagala babyesibeko naye ekyangu kye kino omuntu yenna okulaba oba afaanana oba tafaanana kino kye tulina okutunuulira waliwo kye bayita attributes ebyogerwa ku kintu ekyo oba ku muntu oyo attributes ezo zikwatagana n'eno kampa ekyokulabirako Adamu wa Qur'ani wa kitiibwa nnyo avunnamirwa n'okuvunnamirwa owa bayibuli tavunnamirwa kati ebintu bwe bito butunula nga tebirina bikwatagana those are the attributes bw'otunula Qur'ani yawandiika ebintu bino emyaka 5 nga Kristo agenze ng'abayudaaya babadde n'ebyawandiikibwa bino nga buwangwa bwabwe bwe batambuliramu gwe n'oleeta ebibyo myaka 5 ng'oyagala okwekulubeseza ku bintu bino olagira ddala nti gwe tolina kikyo kyetengeredde wabula bino oyagala kunuunamu byoyagala weesimbye ku kintu kino ozimbe ekikyo naye bannange ebintu bino tebafaanana kubanga ne bwetunula speringi y'amannya yanjawulo amannya ganjawulo neyanziza agambye nti bayibuli naye yogera nnyo oleka kwogera ngaali kyembuliddemu agambye nti ebintu bino ebyo bayibuli abayudaaya bali babitwalanga buwangwa bwabwe fefere byesibako wangi kakati ani ono tata Trevor okuva wano eno ewambogo Adamu wa bayibuli si ewa Qur'ani mujja kubula nnyo muyingire ne jahannam kasooka ayogere Tata Favor omulemesa okwogera bali abirimu abana abasigaddeyo ndowooza wangi okay agenze abirimu abana abasigaddeyo abali mu Qur'an basiraamu bano mutuyambe ku Sunday bwe tudda wano mubaleete muli basatu mubavuvube mutubulire buli omu aleetako 8 buli omu gwe yanabbaha mu bwangu tugenda bawa obudde yanabba ki nuhu ani yanabba ki that is biasness ate etya tuteekwa kulindako tuteekwa okumenya bannabbi nga neeri bwe bamenya tewali buzibu naye toyinza gamba nti ate ffe tumenye ffekka balina kwegamba moderator akufunye bulungi Adamu tumumaze oyagala bano abalala bimu abatano tukona oyo tugundi yakola bwati kyeyanabba eno bano batuwa anti obuzibu okuva ku Yesu tewali buzibu okuva ku mutume Serwadda tuli mu bayibuli mutume Serwadda si wa bayibuli si wa bayibuli kyogamba yeteekawo si muwandiike mu bayibuli ogamba yeteekawo si mubiwandiiko ojja tusaba buli nabbi mujja muleeta wa kiwandiiko bw'ogenda kyogamba omutume Serwadda ne mu Qur'ani mwali nga bannabbi bammwe y'omu ku bannabbi bammwe mu Qur'ani bannabbi ab'ekimpatira baboogera
erina bannabbi abatali 25 abeeyita